الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. متين يجب الله سبحانه وتعالى أنني متين دا مجهه وهي الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. وهي الله سبحانه وتعالى أنني كتتون داخرا أنني كتقبيل يحكم ويرقنا الدنيا era nabiranga tiyatutonda natulekaawo nabiranga tulekattayo nga tutulina kigendererwa bal khalaqana lighayatin azima wabula Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga waliwo ekigendererwa ekyamaanyi wahiya ibadatu Allah azza wa jal nga tutonda tubeere nga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala yobalaba Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza natugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah azza wa jalla teyatonda majini n'abantu okujjako olw'ekigendererwa ekyamaanyi wahiya illa liya'budun ng'era ekigendererwa ekyo kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza ng'ekigendererwa mumusinza kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga atusiima. nzirako okusayira omubaka sallallahu alaihi wasallam oyajja n'eddiini yaffe y'obusiraamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabeera nga atuumanga rahmatan lil alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna kyobalaba Allah azza wa jalla ategeeza n'atugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa oba Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. mazima Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga asindika omubaka sallallahu alaihi wasallam teyamusindika okujjako nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. kale nzirako okusayira omubaka sallallahu alaihi wasallam oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nga atumanga rahmatan lil alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna oyo alladhi ballagha ar-risala wa adda al-aman oyo Allah azza wa jalla oba oyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga yatuusa obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nga amutikka n'abeera nga atuukiriza obwesigwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nga amuwa kubeera nga atuusa obubaka wa nasaha li hadhihi al-umma n'abeera nga yabeera nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yabuulirira umma ye yabuulira ekibiina kye wama min khairin illa dallana ilayhi tewali kirungi kyonna okujjako nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga akitulagirira wahathana an natamassaka bih yabeera nga atubuulirira tubeere nga tukyekwatako ekirungi ekyo tujja kubeera nga tukiganyulwamu wama min sharrin illa hadharana minhu era tewali kibi kyonna okujjako ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga akitwekesa yabeera nga akitwebaza. kale baganda bange b'ebitiibwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. omulamwa gwa odiyo eno nabedde nga nsabibwa mbeeko darsi gyembeera nga twejjukanya nayo era tubeere nga tugiyitamu. kakati weyansabye yabadde nga ngamba nfuneyo darsi yonna sawa mu fiqh oba mu tawhid oba mu hadith kwe kubeera nga natudde wansi nembeera nga biidhnillah nalonze darsi gyetugenda okubeera nga twejjukanya ngera darsi eyo gyenalonze darsi eyo ngaekwatagana tawhid ngera ekyo nakikoze nga ndabira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla oba nga ndabirira ne ku bannabbi Allah azza wa jalla byatuma kubanga Allah azza wa jalla teyatuma nabbi yenna wabula nga buli nabbi gwe yatuma kyeyasookerako yalinga tawhid kuyita abantu babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga bawula Allah subhanahu wa ta'ala okumusinza okubeera nga babeera nga basinza Allah nga kyebagenderwamu kubeera nga Allah azza wa jalla abeera nga abasiima. kale لو تشمعني الله عز وجل تجيزنا تقامت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل يتمم بالشبينة شلنا ومبكى gachi genwa chombako yo kubeera nga ayita abantu baberenga basinza Allah azza wa jalla nga bawula Allah azza wa jalla mu kumusinza n'okubeera nga ekigenderwa mu kusinza bwe babeera nga basinziza Allah azza wa jalla kubeera nga Allah abasiima n'okubeera nga beekesa abantu bonna okubeera nga basinza ebitali Allah azza wa jalla. kale kwe kubeera nga nalonze darsi eno ekwatagana ne tawhid obolaba omubaka sallallahu alaihi wasallam naye bwe yabeera nga atuma Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yabeera nga amutume Yaman yabeera nga amugamba nti innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuma Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu
oluvannyuma lw'okubeera nga Mu'adh yabeera n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asoma ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'afuuka kakensa mu irimu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga amutume Yaman n'abeera nga amulamira ebigambo bino n'amugamba nti innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, mazima gwe ogenda kubeera nga ogenda eri abantu ba ahli alkitab. Yabeera nga ategeeza ba ahli alkitab be bayahudi n'abanasara. Mu kiseera ekyo ba ahli alyaman, abantu abaali Yaman bali ku ddiini y'aba ahli alkitab, nga bali ku ddiini y'aba ahli alkitab mwalimu mu bo abayahudi, mwalimu mu bo n'abanasara abali ku ddiini y'ekinasara. Kale omubaka sallallahu alaihi wasallam gwe kumugamba nti mazima gwe ogenda kubeera nga otuukirira abantu abali ku ddiini y'abayahudi ne ku ddiini y'abanasara. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, beera nga ensonga gy'osooka okubeera nga obayita babeere nga bassa mu nkola shahadatu an la ilaha illa Allah, babeere nga kakasa nti tewali yeesinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu riwaya ya hadith mulimu nti omubaka sallam yabeera nga amugamba nti falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah, beera nga ensonga gy'osooka okubeera nga obayita babeere nga bassa mu nkola kubeera nga bawula Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu riwaya endala yajja ng'era omubaka sallallahu alaihi wasallam amutegeeza n'amugamba nti falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila tawhidillah, ebeere nga ensonga gy'osooka okubeera nga obayita basse mu nkola kubeera nga bawula Allah azza wa jalla. Kale tubeere nga tukimanya nti ekigambo tawhidi kigambo kyajja mu sharia yaffe, kyajja mu mateeka gaffe ag'obusiraamu. Weewaawo nga waliwo abamu mubtadi'a abali ku byabwe ababeera nga bazula mu ddiini ya Allah azza wa jalla, babeera nga kwegamba batamu ekigambo ekyo ne babeera nga bagamba nti ba ahlu sunna abali ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, babeera nga bagunjawo ekigambo ekyo, wabula ekigambo ekyo tekyajja mu sharia. La, ekigambo ekyo kiri shar'iyya, kigambo shar'iyya, era kyabeera nga kijja mu sharia yaffe ey'obusiraamu. Nga tulabi mu hadith eno omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu n'amugamba nti falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, ebeere nga ensonga gy'osooka okubeera nga obayita ila tawhidillah, babeere nga bawula Allah azza wa jalla. Kale oluvannyuma lw'okubeera nga nalabye obujulizi obwo nembeera nga nnonda nga darusi yaffe gyetugenda okubeera nga tujjukira nayo ebeere mu tawhid. Ng'era ekitabo kye nabadde nga nnonda okubeera nga tugenda kubeera nga tujjukiza, oba nga sinnaba kubeera nga njogera ku kitabo, okusookera ddala tulina okubeera nga tumanya ekigambo tawhid, kubanga omusomo gwe tugenda okubeera nga tweyigiriza nagwo gukwatagana na tawhid. Ng'era kyandibadde kirungi okubeera nga tumanya ekigambo tawhid. Ekigambo tawhid mu mateeka gaffe ag'obusiraamu oba mu lulimi oluwarabu batutegeeza ne batugamba nti at-tawhid huwa ja'lu shay wahidan, kwe kubeera nga omuntu afuula ekintu ne kibeera nga ekintu kiri bumu, kiri kimu. Ja'lu shay wahid, kwe kubeera nga omuntu assa ekintu ekimu n'abeera nga akifuula nga ekintu ekyo kiri wahid, kiri kimu. Ate mu mateeka gaffe og'obusiraamu abamanyi babeera nga batutegeeza ne batugamba nti at-tawhid huwa ifradu llahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma' was-sifat. Ekiyitibwa tawhidi kwe kubeera nga omuntu ayawula Allah azza wa jalla n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yawulidde nabyo, kwe kubeera nga oyawula Allah azza wa jalla n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yawulidde nabyo. Ekyokubeerako okubeera nga oyawula Allah azza wa jalla n'ebyo yawulidde nabyo, okubeera nga okimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi, teri mutonzi yenna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe kubeera nga oyawula Allah azza wa jalla n'otegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi, teri mugabirizi yenna okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala. N'obeera ng'omanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yaddukanya ensi eno, teri muntu yenna mulala addukanya ensi eno okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. N'okubeera ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza n'okimanya nti tewali yeesinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, era byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bwe bibeera nga bisinzibwa mu bukyamu, wabula asaanidde okubeera nga asinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Era tawhid kwe kubeera nga oyawula Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo bye yeeyawulidde mu mannya ge, kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala omwawula mu mannya ge, amannya ago ge yeeyawulidde nago nga togatuuma kintu kirala kyonna okujjako ng'ogatuuma ye Allah subhanahu wa ta'ala.
kale kyekyo tawhid weewaawo nga bamanya abamu bagamba nti tawhid huwa ifradu llahi bil ibada okubeera ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza ng'era ekyo baakikola kubeera nga shiriki oba okubeera nga okugattako Allah subhanahu wa ta'ala okusanga nnyo mu ibada mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala abantu abasinga okubeera nga bagattako Allah subhanahu wa ta'ala bakikola mu kubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba abamanyi babeera nga bakifuula nti tawhid huwa ifradu llahi bil ibada kubeera nga oyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza kale insha allahu ta'ala ekitabo kye nalonze okubeera nga biidhnillah tugenda kubeera nga twejjukanya nakyo kimu ku bitabo bya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Mushrif ibn Umar ibn Wahab ibn Tamim at-Tamimi an-Najdi tugenda kubeera nga twejjukanya ekitabo kye nalonze okubeera nga twejjukanya nakyo kitabo bimu ku bitabo bya Sheikh al-Fadil Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ngera ekitabo ekyo kiyitibwa al-Qawaid al-Arba'a ngera al-Qawaid jam'u qa'ida ekigambo al-Qawaid kwegamba ye plural y'ekigambo qa'ida ngera qa'ida yesingo y'ekigambo qawaid ngera qa'ida mulimi oluwarabu bategeeza batugamba nti al-qa'ida hiya asasu shay ekigambo qa'ida kitegeeza omusingi gw'ekintu era ba ulama bamanyi basaba ebitiwa ne batugamba ne bategeeza ne batugamba nti watutlaqu al-qawa'id wa yuradu biha القواعد الحسية والقواعد المعنوية ekigambo قاعدة oba القواعد ekigambo ekyo kikozesebwa nga kitegeeza القواعد الحسية nga kitegeeza emisingi egirabibwako oba القواعد المعنوية oba emisingi egy'amakulu ekyokulabirako emisingi egirabibwako القواعد الحسية مثلا قواعد البنيان والبيوت ekigambo qawaid kikozesebwa oluusi nga kitegeeza qawaid al-bunyan wal-buyut omusingi ogw'emizimbo oba omusingi ogw'ennyumba nga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ategeeza natugamba nti wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim mu kiseera Ibrahim kiyabeera nga asitula omuzimbo gwa Kaaba ne Isma'il obamala okubeera nga basitula omusingi gwa Kaaba babeera nga basabiddwa ne bagamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim ay Allah tukusaba obeerenga okkiriza omulimu guno gwe tukoze okubeera nga tusitula Kaaba yo kubeera nga tusitula omusingi gwa Kaaba yo mazima gwe Allah subhanahu wa ta'ala oli muwulizi era omanyi ekibeera kigenda mu maaso kale mu aya eno al-qawaid Allah azza wa jalla yaleta ekigambo nti wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bayt القواعد الله عز وجل لا تجيزا ونو ومسينجي غوا كعبة نوش تشيغام قواعد تشيكو زي سوا نكتجيزا ومسينجي وغوا مكورو غابا من يبقى انت قواعد الفقه مسينجي جا فقه يبقى بابا علماء وبابا فقهاء أباكينكو فميرين ويا فقه نبابا بقى انت القواعد الفقهية مسينجي جا فقهي nibaberanga bagamba nti al-mashaqqa tajlibu at-taysir jo mundu singa aberanga afuna obuzibu n'okukalubizibwa okwabeera afunye kubeeranga kumuleetera Allah azza wa jalla n'abeeranga amwangwiza ekyokulabirako nti omuntu abeeranga mutambuze singa omuntu oyo abeeranga mutambuze tewali kubuusabuusa nti singa abeeranga asaala esswala mbujjuvu bwayo n'abeeranga asaala dhuhuri era akanya n'abeeranga asaala al-asr esala ya asiri era kanya tewali kubuusabuusa nti mu safari eyo gy'abeera mayinza okubeera nga afuna ki okukalubizibwa okubeera nga asala eswala ezo mbujjuvu bwazo kyova olaba nti Allahu azza wa jalla yabeera nga amukendeerezaako n'abeera nga agamba nti omutambuze waabeera nga atambudde akkirizibwa okubeera nga asala ku swala era akenya n'abeera nga asala bbiri kale egyo gimu ku misingi egya fiqh kale ekigambo al-qawaid kikozesebwa nekitegeeza nga kitegeeza emisingi al-hissiya emisingi egyo egirabibwako ng'omusingi gw'ennyumba oba omusingi gw'emizimbo era nekikozesebwa qawaid nga kitegeeza emisingi egy'amakulu nga bagamba nti al-qawaid al-fiqhiyya emisingi egizimbibwako fiqhi
kakati wano sheikh yabeera antegeeza ekitabo kitugenda okubeera nga tujjukana nakyo alqawaid al-arba'a emisingi ena. sheikh yakiwandiika Muhammad ibn Abdul Wahhab yabeera atwandikira ekitabo ekyo n'akituuma nti alqawaid al-arba'a emisingi ena. ng'era emisingi egyo ena sheikh yabeera nga ategeeza misingi gya makulu nti emisingi gino ena gyetugenda okubeera nga tulaba gyegimu ku misingi egizimbibwako eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. era nga sheikh okubeera nga yagamba nti alqawaid al-arba'a laysa ala sabil al-hasr, tekitegeeza nti eddiini yaffe eno yonna ezimbibwa ku misingi gino ena gyokka, wabula sheikh ekyakikola kubeera nga kugamba ayanguyiza batulaab al-ilm, abanoonyi b'okumanya okubeera nga banoonya bakwata irimu n'okubeera nga bakwata irimu. kyova olaba sheikh alayhi rahmatullah ayina ebitabo bingi nga usulu thalatha, al usulu sitta, emisingi omukaaga. ekyakikola kubeera nga ayanguyiza abanoonyi b'okumanya okubeera nga bakwata emisingi egyo, wabula tekitegeeza nti eddiini yaffe eno yonna ezimbibwa ku misingi egyo ena, wabula era ekyo akikola kubeera nga alaga amakulu n'okubeera nti emisingi gino gya mugaso nnyo era girina omugaso gw'amaanyi nnyo. kyova olaba yabeera nga agamba nti alqawaid al-arba'a emisingi ena egizimbibwako eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. kale nga tetunaba kubeera nga tugenda mu maaso kubeera nga tulaba emisingi eno gineena sheikh alayhi rahmatullah gye yabeera nga ategeeza mu kitabo kye kino alqawaid al-arba'a, njagadde mbeere nga tulaba ku bulamu bwa sheikh eyabeera nga tuwandikira ekitabo kino, sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kubanga abantu bangi tebamanyi sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bali abasinga obungi bavuma sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. obeera nga owetegereza abakafiiri abali mu Bungereza n'abali mu Amerika n'abakafiiri okutwalira awamu, ojja kwesanga nga bavumiriza nnyo sheikh ono, era nga ojja kwesanga we babeera nga bakulabye ng'oli ku sunna, ng'era empale zo ziri waggulu, ng'ekirevu kyo kwekiri bakuyita wahabiyya, ng'ekyo bakikola kubeera nga bakukakkanya n'okubeera nga bakulaga nti tolina kyoli, n'okubeera nga bakulaga nti oli extremist, kubeera nga bakulaga nti olina kwegamba olina akajanja mu ddiini, eddiini wagiteekamu akajanja. kale njagadde okubeera nga tulaba ku bulamu bwa sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kubanga abantu bonna bowulira nga babeera nga bagamba nti oyo wahabiyya, kiba bategeeza nti oli mbagoberezi ba sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. ng'ate ekituufu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab talinayo kibinja kyabeera nga akolawo, era talinayo kibinja kyonna kyabeera nga akuŋŋaanya nti kibeere nga kimugoberera, era talinayo bigambo byonna biraga nti yayita abantu babeere nga bamugoberera, wabula sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kye yakola ye yabeera nga ayita abantu babeere nga badda ku kitaabu wa sunna, babeere nga badda ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, babeere nga badda ku kukolera ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga bakolera ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. kale njagadde tubeere nga tulaba sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yani okusookera ddala amannya ga sheikh huwa al-imam al-mujaddid sheikh al-islam, amannya ga sheikh bamuyita sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Burayr ibn Muhammad ibn Mushrif ibn Umar ibn Wahab ibn Tamim at-Tamimi an-Najdi. sheikh ava mu kabira eyitibwa at-Tamimi an-Najdi, zimuko kabira ez'Abawarabu, ng'era kabira eyo jaggisanga mu kifo ekya Riyadh mu Saudi Arabia, ekifo ekya Riyadh. ng'era sheikh alayhi rahmatullah yabeera nga azaalibwa mu kifo ekiyitibwa al-Uyayna mu mwaka gwa 1115 hijiriya. sheikh yabeera nga azaalibwa mu kifo ekiyitibwa Uyayna mu mwaka gw'1115 hijiriya, era nga sheikh ekifo ekyo kye yazaalibwamu Uyayna kiri mu mambuka g'ekitundu ekya Riyadh, era kyekifo ekyawangaaliramu famire ye, era kyekifo sheikh kyeyabeera nga awangaaliramu. era sheikh nga baulama babeera nga bategeeza nti الشيخ رحمه الله تعالى نشأ في بيت شرف وعلم ودين. الشيخ رحمه الله تعالى yabeera nga awangaalira mu nnyumba nga nnyumba ya kitiibwa, era ennyumba nga ya irimu, era nga ennyumba yali ya ddiini. فأبوه كان القاضي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب kitaawe yali qaadi, yali omulamuzi alamula mu kitundu kyabwe ekyo ekya Uyayna, era nga wajadduhu الشيخ سليمان كان هو المفتي.
ومرجع العلماء إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاوي يلي ملامزي nga yalamula mu kitundu kyabwe ekya Uyayna era nga jajjaawe Sulaiman Sheikh Sulaiman yali mufti nga yawa fatwa mu kitundu kyabwe ekya Uyayna kale Sheikh yabeera nga awangalira mu famire nga famire gye yawangalira mu famire yali yayirimu era nga Sheikh darasa ala yadi abihi Sheikh rahimahullahu ta'ala yabeera nga asoma ku kitaawe kubanga tukimanyi nti kitaawe yali mba ahli al-ilm bal yali mba qudaa ab'ekitundu kyabwe yali mu bantu abalamuzi abalamula emisango abalamula wakati w'abantu singa babeera nga basobaganye yali mumanyi kitaawe kale Sheikh mu buto bwe yabeera nga asoma ku kitaawe Abdul Wahhab era yabeera nga asoma ne bakojjaabwe kubanga Sheikh yabeera nga awangalira mu mbeera nga famire yali baali bamanyi ngera baali bantu bayirimu era yabeera nga asoma ku kitaawe n'abeera nga Sheikh nga bategeeza nti hafiza al-Qur'an qabla an yablugha as-sinna al-ashir Sheikh yabeera nga akwata Qur'an ey'ekitiibwa nga tannabe kubeera nga aweza emyaka 10 fashtaghala fi talab al-ilm hafiza al-Qur'an ala abihi yabeera nga oluvannyuma lw'okubeera nga yabeera nga akwata Qur'an kuba Qur'an yagikwatira yamukwasa Qur'an yali kitaawe notumanyi nti bategeeza nti kitaawe yali mba ahli al-ilm yali basajja abamanyi oluvannyuma lw'okubeera nga yakwata Qur'an yabeera nga ayingira mu kubeera nga anoonya okumanya era ng'ekyo kimanyikiddwa nti essunna y'enkola y'abaulama abaatukulembera nti basookanga kukwata Qur'an we babeera nga bamala okukwata Qur'an babeera nga bagenda mu maaso ne babeera nga batandika okunoonya okumanya ne babeera nga batunula mu tafsir ne babeera nga batunula mu ahadith ne babeera nga batunula mu ilimu ey'enjawulo mu tafsiri mu hadithi mu usul fiqhi mu fiqhi ne ilimu esigadde endala kale Sheikh bategeeza nti Sheikh yabeera nga anoonya irimu ku kitaawe n'abeera nga era yanoonya irimu ku bakojjaabwe kubanga babeera nga bamanyi kale insha Allah tujja kubeera nga tugenda mu maaso tubeere nga tulaba obulamu obwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab era ng'ekyo nkikoze olw'okubeera nga abantu bangi bavumirira nnyo Sheikh ono naye ng'ekibakozesa ekyo kubeera nga tebamanya Sheikh ono yaani kale kwe kubeera nga njagadde tubeere nga tulaba ku bulamu bwa Sheikh ono era Sheikh ono yaani amannya ge yaani okuwangwala kwali kutya okunoonya kwe okwayirimu wali kutya okuzitoowa kwe okwayirimu yali azitoowa kimuyirimu tubeere nga tumanya tuleme kubeera nga tuvumira Sheikh ono ng'omu ku bamanyi ba umma eno kale insha Allah tujja kubeera nga tukomaawo mu insha Allah mu darsi yaffe ejja nja kubeera nga mmalayo tarjuma eno nja kubeera nga mmalayo obulamu bwa ebikwatagana ku bulamu bwa Sheikh ono Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tubeere nga tumanya yaani Sheikh ono era tubeere nga tumanya yaani mu da'wa yagikola atya yayita atya abantu okubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala naktafi bihadha al-qadr ila huna wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam